singa aba Nigeria babadde tebabategese muna Uganda yandibadde afuna osekera Waleta Kenzo this time Kenzo agenda kola festival yogera konsi yonna ejjudde baharmonize bahati n'abali mu ggwanga bamambe oyinza kyogera ko it's a blessing kyesobodde kukola engalo zino tezenkanankana in the most cases no bwe luvaako kiba kizibu zino zikukwata naye no bwe luvaako tokalaba nti katono egiraasi obeera tosobola gikwata so mukama w'amaanyi nti bwe mba nga ndi eno nga nkola byenkola naye ngaali eri ngaakola byakola kitegeeza each one taught one kitegeera ate buli omu bw'abaako gwasomesa oba buli omu bw'abaako gwakwata ku mukono ensi ejja kubeera nnene ensi ejja kubeera yakweyagala so nze nsanyuka nnyo nti kyesobodde kukola Kenzo akinkolera kyatasobodde kukola mbeera nkimukolera so it's only just blessings for me. Onabeerayo mu festival? Of course, yes. Onenkyira obadde oyagala ngambe sigenda kubeerayo? Ngenda kubeerayo. Wambavimbalo n'agamba ono omwana gwe naleeta. No. Kati kitegeeza you didn't work in good faith. Kyemwakola mu mutima mulungi. Osekera ndowooza. Ekintu olina kikola mu mutima mulungi. Era bw'oba okoledde omuntu bwe mankuwadde essaati oba bulawuzi eno n'onyuma ate n'ennyiiga kitegeeza nnyo omutima omulungi. Osekera naye bw'ongikuwa n'onyuma nze leka nekwata ekitogi n'enkutereeza kitegeeza kyekyo kyembadde njagala ekitegeeza omuntu tomutaddeko ttafaali fuuka bulungi wabula omutaddeko ttafaali osobole okudda eri ogambe kikooni nze I didn't bring it. We helped each other. Kubanga tusinga tutwayima bulungi olikola tebandibadde bakali. We helped each other. Yeah. Sesagala nabakigambe mbuyamulijanze siri Katonda. Twakola ffenna ekintu nekibeera kirungi. Yeah, ne Mukama era n'ayongera n'atubuleesinga kubanga bwe twali si we tuli ate si we twandibadde twagala okubeera kubanga twagala tubeere bakabi osegeera bwawininga awards ez'ebulaya kinsanyusa nganze ndaba olugendo lwaffe luyina gye lukola ki okikiriza nti akusinga oba takusinga okusinga kitegeeza ki kati the problem is ffe bannamawulire olaba lwaki abanigeria bennyini bwe mutiitiibya mugamba batusinga because they support each other. They don't bring out the negativity in each other. Nti bw'owagira omuntu n'otajjaamu kibi kimulimu bw'owagira munno munnansi Nigeria nze nali ku show ya Casey Kentucky naye bwe yatuuka ku stage ne bajja ne bamufuwa ssente not because byayimbya oluusi bibanyumidde nnyo but because wansi yaabwe. It's only in Uganda we baleeta unhealthy competition. Okimanyi kuwulira kuvumye okimanyi bwe yabadde mu interview yagambye olabika totegera bulungi mama gw'okyogerako ki nga n'oli interview tannabagiraba. So I urge you guys, most especially Uganda naawe, always try to bring out the positivity. Bwe ntuuka ne nkugamba omuntu omu akola ku TV yemu yeggwanga for example kangeze ngazaala tetunimugamba okimanya kusinga obulungi oli interviewer naye okimanya kusinga obulungi okimanya kusinga figure. Do you know that I'll only be trying to put you down instead of rising you up? Always add on a stone, add on a brick on somebody's future, because you never know. You call me to add on a brick on your future, right? So try to add on a brick on my future, because if you try to demolish my foundation, you will never give me the hopes of putting a brick on yours. That's a nice word and the one. Bless her. Thank you. It's not about
Kulize plan abantu batu. Jangu na wani plan B. Bobi ko yatumye. So convert babuli plan B. Kakale kiriwo bakala wange. Ono Mikie. Amanyi plan B era abadde babuuza sa plan B kyekita ku Mikie. Plan B mwagala okugimanya. Olunaku lwa leero bano we badda ku stage obwaka bonna ngo batise bagenda kubyogera batajyogera plan B kijja mwatugamba ey'obutwa nga byonna biganye akati Mikie bulijjo okunoonya ng'oluyimba lwa Namata bampeereza ssente z'okuva zimuwadde njagala muwala Tolo ta Jacob mutuuse mbweyo togireeta babuvunaanyizibwa ali Jacob okimanyi ebiriwo wakati we n'omwami ono oba balina pulani Jacob kyeyakoze kyengenda okukola kiri kimu anesibyeko nti nayagala mukazi we naye kati ye gwenzira ekyo tukite tukimanyi kyemaze sikiddamu Mikie obawulidde abantu bazonda abatuufu Mikie abantu bagamba gwe oleeta tugamba oli muntu avumbula ebitone naye ate gwe sina kitone okirina naye lwaki gwokomaawo n'obeerawo ovumbula kakati ndabayo obeera oyagala omukisa gwange nkwenda osinga nkubuza akabuuzo lwaki wampise n'ompita lwaki wansindikireka meseji n'ompita okubuuza emyaka gye kyogamba abayimbi bali bameka mu Uganda lwaki kubanga okimanyi buli kyenkwatako kifuuka zaabu kati nawe kankuteekeko omukisa kiwandisabye wandisabye omukisa kubanga nze Mukama yanteekako okuteeka omukisa buli kyenkola kikyandinga bagamba twasabanga tate waffe yatuyigizanga okusaba ngagamba Mukama w'emikisa ebibala ebivudde mu mikono gyange okitegera kitegeeza tosobola blessinga muntu nga toli blessed. It's only the blessed that bless others to be blessed. Officer Pastor Nakuzi, yogera mazima. No. Motivational speaker. Not even motivational speaker, I speak reality. Njogera ebyamazima ekyamazima amazima gabeera mazima but sometimes gakaawa abantu ne bagayita naye amazima gabeera mazima tosobola kunjigiriza bwe bakola sente nga mulimu kakati ekitegeeza alina okuyigiriza bwemba mpa baganda bange bano advice njibawo okusinziira ku my own experience osegera nti people might think you can't but if you make it that's when you become somebody in this world. So